Breaking news mu mawulire ge tulinawo mu kiro kya leero waliwo gwe bakutenga bbo obululu e Fort Portal bamusanze n'obululu mannange naye Uganda bana esimeina kumanya bamukute n'obululu boxi z'obululu muwala wa Jenosale obulamu bwange yabutadde mu matigga ssentebe wa NRM mu Lwamata yonna ebyaddala obulamu agamba buggwawo nga mbubaagala kubanga bamunyiga awo nno yadduse ewaka atakyaswa kubanga agenda sokolagenge uliriza ate ebifa eno okuwagira kwa mpaka kati abo bolaba baadde bakime mulambo gwabwe emulago nenga tebalina ssente bawagizi ba NRM olukule era ne basobola kubanga bagenda basikingo buyambe kankosundeko katini nko embozi ya ssentebe wa NRM ng'alaajana muwala wa Jeno ebyaddala maziga sisinkanyeko ssentebe w'abasentebe ba NRM Lwamata essaawa ezaleero ng'ali ku misinde ali ku raani anoonyezebwa okumukwata lw'ensonga ezigambibwa nti tawagira muwala wa Salimu Sale gwe baakazaako erya Muhoza omukulu Sekamatte Godfrey. Sebo ssentebe ekyamazima lwaki tutuuka ku mbeera eyo ssebo? Bufunza amanya n'eddoboozi Sekamatte Godfrey nze chairman w'ekatta nzige ate nze ssentebe w'abassentebe bakola Lwamata Town Council. Ekituufu ndi ku mbiro muwala gwe bayita Desire gwe baatuleetera okujja okwesimbawo mu kiboga nfuukidde ekizibu. Ye yali alowooza nti olw'okubeera nti ndi NRM kinkakatako okubeera nga mpagira buli ow'NRM. Kituufu namuwagira ku lutu ewedde ku pate eri eya Premier ne mmaliriza nga naye nga mu kumuwagira yatwalagana naye nga mubuuza naye muŋŋamba oba omusaba akalulu otudde wa? Nanziramu naŋŋamba ekituufu akalulu kano agenda okutuuka kali nja kuba maze okulaga abantu wa wentudde. Akalulu kagenza okutuuka nga tandaga waatudde. Namugamba nze baayi munaye nze kampa omwana waffe gwe mmanyi munnakiboga era yekkaaya Christine. Nze nga nze Sekamatte nze sironda pate kubanga ekituufu ndi musajja w'NRM naye sironda pate. Abantu saagala bakitwale bubi. Singa nali nonda pate naalibadde siwagira kkaaya ate ne mpagira keefu ate naalibadde siwagira nsiiro. Naye olw'okuba nti nze mpagira muntu n'ensonga zange lwaki mba mpagira omuntu kyekizibu kyange. Kati ye Muhooza bwe yawulira nti ate ŋŋaanya okumuwagira yalufuula lutalo. Wulidde kati mu sipiikiza ze mbadde ntera okukola akola eyo ng'ate nateeka kudduka era nannyonnyola abantu nti mu butuufu mulonde abantu abafa ab'ekiboga muleme kumala galonda kuba kiboga tujje n'akafo kaffe nga bannakiboga nako tukagabe ye abafa abaana baffe tubawerera ki nga n'olutalo lwali muno ne lutukosa okumala emyaka nga abaana baffe ne tutasoma ffe kennyini ate n'abaana be tuweeredde nabo omulimu bagututwaleko. Engamba tuwagire abaana abaffe era nze nenzirayo ku kkaaya kubanga nnoonyeza kkaaya kyankoze mu kisanja kye kino nga sikiraba nga ndaba ate mumanyi nti wa ku kitundu abeera kuno naye oli nga n'abantu b'enkulembera enkyokuŋŋamba nti tutwale waho nalewo nga mutuufu sirina gye ngenda batwala simanyi gye naamusanga kubanga baatuleetera muleetere nga bw'olaba lula ekiboga avuganya ne Mutumba. Era nze nkubiriza bannakiboga bonna banaye muleme kumala galonda kuwaayo bifo byaffe eby'ekiboga. Ebyo bifo byaffe bantu b'ekiboga so si bya bantu balala. Owulidde abantu abali eri muwe Mutumba akalulu nze mu ndowooza yange mumuggyako kaaki ate mukawulula enkyago mujja okunoonya nga temumulaba. Abo baba tuleetera buleetezi ne Desire wamu ne Drake waako. Katonda yannyamba abantu nabannyonnyola ku bya Drake ne mmusuula. Naye kati bano ababiri bano batukyalina mu kiboga nabo nsaba bannakiboga munkwasizeeko nabo batuviire. Kati Desire nnoonya olaba nnoonyeza nga tannafuna buyinza singa n'abufuna n'abasiisenguka mu kiboga. Ekyo ndowooza buli ayagaliza Sekamatte ebirungi okusigala ng'akyali mu kiboga muno ng'ateredde neegatteko tulwanise Desire atuviire mu kiboga. Eyo ndowooza yange ng'omuntu era saagala oli agitwale bubi. Okay, ssentebe kakati mbadde n'ekirala kye mbuuza. Essaawa eya leero gwe ne mmeeya Lwamata baatugambye omukyala gwe bayita Desire abaagala nga muli mu kkomera oba mutya. Awe nkubuuliza ekibuuzo gw'olaba embeera gye tulimu tuyinza gisalira magezi ki ng'ab'e Lwamata? Teri mbeera ndala egenda kusalwawo nga kugoba abantu abo kubalwanyisa mu kalulu. Ekyo ge mazima tulina kulwana mu kalulu olwese n'otuuka ne ku nsonga eyo
kubanga wana ziri waka abantu gwe bamanyi nga ziri waka Wantaate Paulo y'omu ku basonze ssente eziteeka mu poliisi amaanyi balabike nga bankwata. Owulidde olukiiko lwatuula awo nga lulimu abantu ab'enjawulo nga bakola byonna kisoboka balabike nga bankwata. Kati n'olowooza nga Wantaate n'obwa Wantaate bwe ddala naye awulira ng'ekyo kyalikoze era agwanidde okubeera mmeeya w'e Lwamata. Lwamata ng'ebeddiridde nnyo mu butuufu nga mulimu abaana abasomyi osanga n'owavuga bodaboda nga alina ebbaluwa eya senior 6 ate tuwooyo nze namusaba dda ng'agamba alina ebbaluwa ya senior 6 konze bondaga eya 4 nze nkuwagira na guno guliwo ngirinze tagireeta naye olugirugula bw'agireeta nsobola mumuwagira. Kaakati waliwo ekintu ekirala ekitambula ne bagamba nti ebyagala okukwasa si bya bufuzi bya kuziba kkubo. Ensonga z'ekkubo naziwulirako era ne batugamba mwatuula n'abayunula ne muzikkaanyaako. Olowooza tegulinga omutego gwe baagala okukozesa ogwo mutego okusobola okuba nga bakufunza? Ogwo mutego butegeera balimbira ddala kubanga nze mu kulwerwanako lw'abatuuze bange ng'amazzi gabayingirira mu kkubo olw'ebigoma bye baatuteerawo ebyali ebitono ne mbijjawo n'abantu bange ne mbiteeka ebbali kituufu nabijjawo era bwe nabiteeka ebbaawo bwe nabijjaawo abantu baatereera amazzi tegagenda mu mayumba gaabwe. N'olwekyo abo abagamba nti byabigoma nze poliisi yajjaawo emirundi ng'ena nga bagifuusinga okujja okunkwata nabagamba kimu nti nze mujja kuba munyambye okusula mu mazzi wano bwe munzijjawo ne sisula mu mazzi ne muntwala gye muntutte ewamwe gye muntwala wakalu mujja kuba munyambye naye bandikawo tebankwata. Era ne tugenda tutuula ku ekiboga eyo masiga gakola Kiboga disitulikiti gonna gaaliwo ne tusalawo nti amazzi bazimbe emyala gigende mu Kattanzige. Basebo ne bannyabo ne bwe mulaba tuli mu kumagamaga kubanga ne we tuli abayinza okulengera ndowooza mulengera bw'oba olengedde bulungi ekyo kibira era tosobola kiraba bulungi. Naye kansabe ssentebe atuwa obubaka obusembayo sebo kati gwe okulira bassentebe bonna ab'NRM mu Lwamata Town Council obadde obasibirira bubaka ki obuyinza okutuyamba nate bo okusigala nga bagumu kuba gwe ssentebe waabwe essaawa eya leero balinga nga abakufunziza. Ndowooza nti ku lwa Katonda n'ensi yange naalisabye bassentebe bange naddala n'abantu b'e Lwamata nabo ddala bantu bannakiboga kuba kino kibakwatako nti bannakiboga okulonda kugenda kuvaawo singa Desire atuyitako mu kiboga muwulire ng'ebifo biri ebirala amadisitulikiti gali amalala nga balagira bulagizi ti oyo afunye ekifo gundi awo tebajja kuvuganyaawo okulonda kuvayo mu kiboga. N'oyo nsirugula bankati nze gwempana nti akoze bulungi emirimu gye bagenda mukozesa bubi emirimu gye nga bamulagira bulagizi abatakyakolera ku bwongo bwe nga chairman wa disitulikiti. Eyo ndowooza yange ng'omuntu. Okay, tweyanziza ssentebe naye bannayuganda mwenna okutwaliza awamu bane ffenna tuli mu kunyigirizibwa. Bw'otunuulira ewali Lwasande abantu bafa naye ng'omwana owaabwe ate bamutaddeko Lwasande. Bw'otunuulira ekyagudde Makindye bammeeya 11 ne babajjamu ne balekamu ONRM yekka nti ye mutuufu. So ffenna tuli ku bunkenke nga bannayuganda. Kyenjagala obagamba kiri kimu ennaku z'omwezi nga 15 twakyaliwo obusobozi obukyusa eggwanga lyaffe era obusobozi obukyusa ensi yaffe. N'olwekyo nja basaba Chairman Sekamatte ng'ali mu nsiko tusaba Katonda amukuume ate tusobole okuyita mu 15 tulabe ku ggwanga eppya n'ensi empya waddeyo NRM era ng'awagira abantu abamu mu NRM. Naye essaawa eyaleero ekyamutuuseeko tewannavaayo n'omu NRM ayagala kumutaasa wabula bonna basirise kubanga ate amuyigganya wa mu nju. N'olw'ensonga eyo nja basaba nga bannayuganda tukwatire wamu nga 15 akabonero manvuuli nja basaba tetujja kwogera kifo kati we tusisinkanye ne chairman ono kubanga ekyamazima ye akyali ku kwekweka. Ate ekifo bwe tumala ne tukibalaga ne bamanya wa wembadde kiwa bali abalala ekifo mwembeera okunnoonya era okuyoolayo. So n'olwekyo mu kibira kyange Katonda bw'ananzisuusa. Amiina. Basebo mubeere bulungi njagala Katonda abankuumire ate nga 15 temwerabira keera ku makya kwata fulaga y'eggwanga genda ku kifo awalonderwa ate tovaawo paka nga tumaze okukabala Ssaabasajja Kabaka. Anti sibategedde mbadde mugamba ki? Yafiide Mulago. Ani? Mama omukadde yafiide Mulago.
eri tojjayo maiti tujja maiti za kofini olwo kwesiza kofini okojeyo ki omulambo ate sente ziba zaki za kofini ali bakutika mu kofini batuwa omulambo tukunena okula kofini bateke omulambo batuwa omulambo gwawe baana aba bagambye abasawo abasawo bogerere aye ukibeera nekuli wekyali ayina omulambo twajjayo otagula kofini tebakuwa mulambo bakusula mu kasasiro ne bagusiikira mu kasasiro ebyagameni nawo bimanyi nze mbadde sibimanyi kuba sigiwagira bya gavumenti olabo baguzira mu kasasiro otagala kugujjayo mazima iwandika lennyalo ate kati erinnya lyange liba lyaki kale twekyolera kale tuwandika nzigenda kuwandika mpa erinnya nze ate kineetagisa kumpandiika nkoze eki kale otegala kuwandika tujja kuwandika mmanigenda kuwandika ngamati ntimusime nga muwandika tumusiime nkuwandika bwana gambe kiyenze tumusiime mmalekesako kugesa mmalekesa kugesa tumusiime nga muwandika tumusiime katonda wange nze bulijjo mmanyi emulago maiti bazigireyo bwereere ekisoboka obutukayakola sanduuko ogigulira wali ogigulira wenyini awali omulambo nebagireeta nebatekamu nebatekawo omulambo onogwogutu ate nomulambo onogusasula basobola kuwa maiti ate omulambo oba osasula gwaki nga guko okutwala onogusasula ate gwo onogusasula bali balina entondo baani ababi mulago musawo bawasawo balina entondo nenga muntiisizza nnyo golooza byangu si byangu ebyeyo aligendayo olabe mu gavumenti gavumenti eriyambaki mu gavumenti kati wama ate gavumenti ebakoze eki anti yeyo ate yeemuse labayo oba ofiiriddwa omuntu wamanya ogoyogera ogenda gula sanduuko awo mulago wenyini bamupakinge bamukube kati yensonga lwaki babasaba sente wetusaba sente likule batusaba era balina osaba nga beeyisa bubi ngate abantu baba tebayina nabyo tulibaavu basaba tulibaavu nabyo emirambo giwajjaffe nenga tulibaavu emirambo gyaffe ne tulibaavu batusaba emirambo gyaffe kakati ani afiiriddwa ani afiiriddwa ani afiiriddwa jjajja wange jjajjaawo kata abamama ono kati onaasobola okugenda n'oziika n'omala n'okomawo n'olonda oba tugenda kulonda agenda kulonda alina ne kaadi agirina kaadi yaki eneyokugamba aidi agirina naye teweyanziga ntya enkya tukomawo alina aidi oyo olumala okuziika ng'okomawo kulonda ng'alonda akomawo ng'alonderawo banondera ano mutumu katonda wange tatulimba oyo nondera ale mutungo sonifo kati kuba pulezidenti ogenda kulonda ono mama wange ono gwenyamatera omulabo kogenda okulonda ono ala nagenda enkanga mwambadde eri eryemulago mukyalo mukyalo ate ono yagala abanyonkolo gwagenda okulonda yagala abanyonkolo n'abashigwe naye baganda tebagala bashigwe nayingira erina esaati eno anyambadde nnyo omanye baganda tebagala bashigwe tebagala banyankolo lwaki alonda ono omunyarwanda sewentuuka eri bagenda kumpagira nnyo kuba bamwagala ono bamwagala ono munyarwanda bamwagala kale lwaki tosoose n'obakubira ne bakusindikira sente nedda bambikidde nange
Onalubi tulukubya byangu byakola ntegerwa kujja mulambo buje lukutwa. Kati bakakuwayo sente mmeka? Sibakwano kwata. Gwe nsomera nange ndabeeze nnyongerako. Zirenga ali 15 zizi. Ndo 15. Kati ye mulago bakusaba sente mmeka? Mulago bagala kofini sio tokee mkola. Baada tokee mkola abiri. Ku kofini abasawo zibabasabye. Baada tokee mkola abiri. Mukama Katonda. Abiri naye abiri kena wewe. Agenza bagenda kutuwa mulambo. Kati mwinawo sente mmeka? 15. Katonda wange. Kati nyongereko mmeka? Siyagala zitukaka wezekera wandikira wano atapeni. Nze saasoma mba njagala muwandiike n'erinnya lyange simanyi bulungi ddiwandiika. Onaasobola ddiwandiika? Erinnya lyo lenja liwandika ani? Tumusiime Gerard. Ani musime? Gerard. Musime Gerard. Wandiika Gerard. Gerard. Gerard owandiise otya? Gerard. Nsipelingiramu awo ndabe. Zibengemo. Balisa J. J E. L. S. D. A. Liwede Gerard. Jamasa G. E. J. G. Katika usopoli. E. L. Kakati 1500 zinamalako nange kuba mbadde nyinamu 5 ziwere 12,000. Tuwandike eso. Tuwandike eso kuzole sizuwandi. Okay. Ndikaba Gerard. Tambulere batu. Tuwandike eso sizuwandi. Kwani nepene bo uliera kuandika. Nebya 5 omanyo biwandiika? Mimanyi. Angenda kuwa 10. Wandiika awo. Kale. Ndakwenda. Spelling 10 engeri gy'oluwandiiseemu. Spelling 10 mpulire. 1000. Anti nsomero oluwandiise otya spelling. 000. Bwasinga wasoma nnyo. Wasoma wayita. Wayita mazima. Soko muweka hago oyo. Ebyennaku bibeera oyo mwana wo. Hakatate mama tasobola kusanyukirako mwana we. Nenga sikulaba bw'okaaba. Kaaba nkuwe 2. Mama bw'okaaba amazima 2 ngenda zikuwa. Mazima. Mazima. Kankuwe 2.